Wakati mu kusoberwa nga bannamawulire balaafuba n'okukola omulimu gwabwe mu bwesimbu, amazima n'obwenkanya, ebyobufuzi wamu n'abakulembeze byakumwanja nnyo ku gimu ku miziziko ekyalemesezza omulimu guno, ssaako ne bannamawulire okubalemesa okwetayiza mu kisaawe ky'ebyamawulire. Eggwanga buli bwe libeera lyetegekera akalulu ka bonna, obunkenke bweyongera mu kisaawe ky'ebyamawulire, ekiviirako bannamawulire bangi okulemererwa okukola omulimu gwabwe nga temuliimu kyekubira. Nze obulamu bwange bwali mu katyabaga akatagambika oluvannyuma lw'okufuna obuzibu ng'ennaku z'omwezi 26 Kawempe lwe bankubanga munnamawulire. Obululu bwe naakafuna ekizibu recent kaali ka Kawempe. Kawempe twagenda ng'abagende kukola emirimu, twalina ne branded jackets. Tebakulimba mu abannamawulire be bakuba baba tebali identified obumu. No. Twalina protective gears, twalina police jackets, twalina helmets, twalina buli kimu kyonna ng'abagenda mu field. Eggwanga lino ndowooza nti litambulira ku mateeka, enfuga ey'amateeka. Siinayo kawaayiro ke nnali nsomye oba omuntu okankwotingira nti munnamawulire asobola okuboolebwa mu ngeri emu oba endala okugenda okwata amawulire awali omukulembeze w'eggwanga oba mu paalamenti y'eggwanga. Robert Sempala akulira ekitongole ekitakabanira eddembe lya bannamawulire mu Uganda, ki Uganda Human Rights Network for Journalists, agamba nti bannabyabufuzi naddala bali mu kibiina ekiri mu buyinza ki NRM bakozesa nnyo ebitongole by'okwerinda okutulugunya ab'oludda oluvuganya gavumenti nga kwotadde n'okulinyirira eddembe lya bannamawulire. Bannamawulire bakola omulimu munene nnyo mu biseera by'akalulu n'okubukaza enkola ya demokrasiya mu nsi yonna. Kati amaaso gonna gaba ku bo, buli omu ng'abaagalako akafi batwalako ekitundu basobole okuba abakolera ye. Ebyamawulire oyinza okugamba si gaddamba ery'etongodde erivunaanyizibwa okutuusa obubaka eri abantu ewatali kyekubira n'ekigendererwa okulondoola n'eriisa ejjoja emirimu gya gavumenti eri bannansi, wabula Sempala agamba kino enfunda nnyingi gavumenti ssaako ne bannabyabufuzi bakitwala bulala nga balowooza nti bannamawulire bavumirira gavumenti ssaako n'okuwagira abo abali ku ludda olugisekeeterera. Bannamawulire ye ttooki y'abantu bonna abawamu ge tuyita amaaso n'amatu g'abantu. Kati balina ofeefettayo ekirungi n'ekibi ku lw'abantu, abantu bamale basalewo. Mu mwaka gwa 2017 omwezi ogwokutaano, ekitongole ki African Center for Media Excellence kyafulumya lipoota ng'eraga nti mu 2015 bannamawulire 143 be baakosebwa ebitongole by'okwerinda. Alipoota y'emu yalaga nti 2016 mu kalulu ka bonna bannamawulire 135 be baakosebwa. Ne wano jjo ly'abalamu mu kalulu ka 2021 ekitongole ki Uganda Journalists Association kyafulumya lipoota ng'eraga nti bannamawulire 5 akalulu baakavaamu ng'ennyindo y'enkata. Ate bwe gwatuuka mu kalulu k'okulonda omubaka w'e Kawempe ey'omumambuka mu mwezi gw'okusatu omwaka guno, ekitongole ki Human Rights Network for Journalists kyalaga nti bannamawulire abali wakati wa 5 ku 13 poliisi yabakalakata emigoba nte nga naye butuukidde olwaleero abamu ku bo bakyanyiga biwundu. Essiga ly'ebyamawulire lyankizo nnyo mu kutuusa obubaka bwonna eri bannansi ssaako n'okuwa omwaganya buli muntu okwogera ekimuli ku mutima. Kino kiyamba bannansi okumanya biki ebigenda mu maaso mu ggwanga ssaako n'okusa ku lupimo abakulembeze baabwe, emirimu gyabwe ssaako n'enfuga egobererwa mu ggwanga. Wabula emiziziko gino okugezanga okutulugunyizibwa ab'ebyokwerinda n'okubakugira okutuuka mu bifo eby'enjawulo gyongera okusoomooza bannamawulire, emirimu gyabwe ssaako n'obuweereza. Masitasha Nambiru, Krasilau TV, Amafefete.